jako akawuwo. Ebizibu ebyo tubifunye, abawala bangi bazadde abaana. Ebiseera ebisinga abantu abawangalira mu nzigotta basanga obuzibu bw'amaanyi mu mbeera gye bawangalira mu bitundu bino omuli endwadde eziva ku buligo, obumenyi bw'amateeka, ebbula ly'obujjanjabi wamu n'ebirala, era nga basinga balemererwa okufuna obuyambi era nga bamaliriza bafudde. Ab'ebibiina by'obwannakyewa omuli Sheri Special Initiative, Kosovo Party wamu n'ebirala basitukiddemu okugenda mu bitundu by'e Bwaise okukubira gavumenti omulanga okuzimbira ab'e Bwaise eddwaliro okusobola okubayambako mu nsonga z'obujjanjabi. Ekibadde tekirinawo eddwaliro lyamangu lisookerwamu ng'abantu babadde bafuna obuzibu. Kati bwe tuteekaana eddwaliro tuba tuyambibwako, naye kiraga mulimu abantu ababa abalwadde ba HIV abalemereddwa okufuna eddagala. Kati nga mu COVID bakaluubirirwa nnyo. Okusinziira ku Bisase Zakariya agamba nti bo abatuuze bawaddeyo ekifo omugenda okuzimbibwa eddwaliro era wano wasinzidde n'asaba gavumenti okutwala ensonga eno ng'ekikulu. Nga tukolaganira wamu n'abatuuze, ekifo kino tukirabye nti kyetaagisaamu eddwaliro olw'ensonga nti waliwo eddwaliro mu kitundu kyonna eky'e Bwaise. Kyesangiddwa nti mulimu abantu bangi abali HIV positive, beetaaga okunywa eddagala, beetaaga okusemberezebwa obujjanjabi okumpi. So tulabye nti ekifo kino kyalibadde kirungi ne tuteekamu eddwaliro. Eddwaliro lino nga twagala lituumibwemu erinnya ly'omukyala eyali Nantebe. Babatuuze b'e Bwaise bagamba nti babadde basumbuyibwa nnyo ku nsonga y'ebyobujjanjabi, ekintu ekiviirako abantu baabwe okufiirwa obulamu olw'okubulwa transport abatwala mu malwaliro ag'enjawulo. Mazima okutuuka e Mulago olugendo luwanvu kubanga ne jaamu aba mungi, naye bw'aba ng'ali wano ffe tugenda kugabana emirundi 2 oba 3. Ekitundu kyaffe kino eddwaliro lino ligenda kuyamba Bwaise ey'okubiri, ligenda kuyamba wali e Kawaala Road n'omuluka gwonna nga bugutambula. Tetugenda kwejjanjabisa amafuka, ne Bwaise wano terina amalwaliro matuufu era egenda kudduka edda wano. Namazzi Sharifu okuva mu Sheri Special Initiative agamba nti abalwadde abasinga mu kitundu kino balina akawuka akamukenenya ate nga abasinga tebalina nsimbi zibatambuzanga, n'olwekyo beetaaga eddwaliro. Nga ffe tusapootinga enkola gye bagamba ey'okuzimba eddwaliro mu kitundu kino, tugenda kutuyamba eri ffe n'abantu baffe aba bulijjo, kubanga nga ffe mu kibiina kino tukolagana n'abantu ng'abalwadde ba HIV. Kizibu nnyo ogenda opikinga ati malwaliro lwa nsonga transport ababonyaabonya, n'eddwaliro linaabanga liwano eno kumpi, kijja beera kyangu omuntu yennyini ajja bayo okubiriza okujja okima ky'eddagala. N'abakyala b'embuto abonyaabonyezebwa nnyo okuva wano okutambula mpaka Kawempe. Ekitundu kino eky'e Bwaise kyetooloddwa enzigotta ng'amazzi amakyafu be baana baliwo ekiviirako abantu okulwala endwadde nnyingi omuli n'omusujja gw'ensiri. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye ng'abaana basukka mu 15 baana abo twasomesa, tulinamu orphans